Shatta Empire kwe tuli bameni tuli Kiguli waneeno of late tubadde tuli nnyo ku bayimbi abakuba freestyle naye nga mukimanyi nti mu ghetto waliyo talent nyingi nnyo ez'enjawulo nti si bayimbi bokka waliyo ba boxer waliyo ba dancer waliyo bakola acrobatics waliyo ba artist waliwo bingi nnyo so ffe tusazeewo okulaba nti buli ghetto tugiwa buli youth tumuwa platform okulaba nga showcasinga talent ye. So right now tuli wano mu Kiguli waliwo gym gye tuliko waneeno era nga olaba ba youth bali mu kuboxingamu baana bato tusazeewo okutandika n'abaana bato okusooka for starters then tujja kuba tukwata ne ku babondya abakulu but for now tuli nnyo mu bamusaayi muto baneeno. Queen of the jungle. Queen asembelemu wano wakati wano. 1 2 left 2 right. Left 2 content after that. Nice soko kwatiremu gondi asmati yeka embeera bwetyo bweri kochi Olani bachampu we bali waneeno abato walo ne bachampu abakulu nabo we bali owaye kiri kitya kiri fit nnyo Shatta Empire kyakabima nakyo tukolera fena bageto youth okubeera nga olusulo tutuukako ne batulaba bonna n'otimbula ebitone by'omu ghetto kubanga bangi tubalabyeko abamu kuba naffe bayimbi bakuba freestyle ne kati ate ffe tuli ba BMF tuli ba vumbi tuddemu wano wetute muli ba boxer tuli ba boxer ba BMF au family ffe tuli ba vumbi asima tujangudde wano BF kigwayo kitya Black Mafia family. Black Mafia family. Owaye. Oyinamu ba fighter bameka mugundi eno Black Mafia family. So famu Black Mafia family tulina fighter bangi kwana bamu bali mu Champions League. Omwasoka ye super heavyweight fegwe tugamba heavyweight wafe bamita champion Baraka. The beast. Oyo wafe wa BMF era mwana wa Champions League bamulaba. Tulese n'emisayi emito okutandikira ku ddala ku mwana muwala Asinat ndoza bangi bamulabi mulungi ate bonna ba kasoke mbayisemu bachampo baneeno champion kiri kitya listed soko babuzeeko abatulaba nzako bonna abatulaba amanya go gwani Asmat na Makula Asmat owaye ebikonde bino wakabizanyira bbanga kya Asmat myaka ebiri obyagala iye kicho singo byagala ko bikusanyusaako ki ebikonde ofuna sente nobera champion nga buli oma kumanyi oyinayo ku fight yonna gye wali olwanyeeko yonna batonna bagendako mu ringi waliwo wekiri champu kiri kitya soko babuzeeko abatulaba assalamu alaikum mwena batulaba musibye mutya abali eyo mwena tubabuzizaako amanya go gwana amanya gange nza Abdurrahman Chibi Yusuf the ghetto punisher the ghetto punisher oye ebikodo bino bakabizanyira bbanga ki nze bino ebikono nakabizanyira emyaka 10 kitegeeza betandika oli muto oyina emeka nina 10 oyina 10 kitegeeza kuva nga oli muto obadde okola training otandika otya muzeeyi akikuteekamu kyali kitya muzeeyi namulaba nga akola training nange ngenda maaso nga mbyegomba kwe kutandika okukola ki nange kutandika obikuba kitegeera champ soko gye babuzeeko abatulaba
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na watula. Why bakuyitani? Ryan Katen, the ghetto destroyer. Ono ye ghetto destroyer. Oli ye ghetto punitional destroyer. Ate Asmat yani ye talina code ye. Ye queen of the jungle. Ebikonde bino. Oyinayo fight maker. Nayo fight abiri mwemu. Abiri mwemu. Kumyaka ile myaka emeka? Mwenda. Myaka mwenda. Abiri mwemu onatukira muje myaka kigezanga fight. Buzibu kiwe musingo sanga oba nkibuuze coach oba nkibuuza ani kati nga mmwe bayuti kankubuuze nti coach o training abana bano babokisa ba ghetto youth ne muba mu challenges ze musingo okusanga okulaba nga mukola ekintu kino. Challenges ezisingira ddala obukulu zegenda okuteekako okusimbirako ddala essira kwe kusoma. Abaana bano kubanga tubasobozesa okubanga basoma baba balina okusoma ne kati nga obimanye ebyaffe ebyeggeto obusente bujja bwa ssaali abaana n'obalaba nga yandibadde asoma tasoma nga tayina ekitone kati ebyo byonna buzibu bw'amaanyi era nze bwe mba ngamba ekisinga obukulu kuba kusoma. Kuba kituufu oli ne waba ne talent naye nga tetalina education eyinza obutamugasa. Kuba kati Uganda yaffe nga yemugiraba si mu dipo mwokka bintu bya bitabo olina kubanga osomye. Abato bano kyogamba bonna tebasoma. Ekituufu nze sigenda kulimba bato bane eno batudde mu ttaamu ewedde emabega olw'ensonga z'ensimbi kuba ffenna obiraba tukaluubirizibwa okufuna akasente era nze nganze omusiraamu nzikiriza nti Allah wabanga waali tewali kiyinza gaana kubanga abaana bangi babalaba baagala ebitone ffe kuba tulaba abaana tebazzemu ku mande bazzeemu ku mande naye munnaye era ngaawo biraba baffe bakyaliwo nkategeera tukyabalina naye ate nze nina okukiririza mu shata empire ono omusajja atuli wane n'omukambwe nze nkimanyi wabeera naffe tuyisambuyisa ddoboozi nti ate abatulaba waabeeyo n'agamba nti kino nakino nekino kiba kyakabi. Champion kiki osinga omisinga ku ssomero tamwere togisomye nti biki by'omisinga? Misinga ebibuuzo ne banno bakyalibo baani nga kitegeera. Oli mu class ki? P3. Oli mu P3. Ate eno third term yakuyita. Champo oli mu class ki? Oli mu P4. Oli mu P4. Kinkwasa ennaku okubeera nga siri ku ssomero nga te bannange bali ku ssomero. Kitegeera. So mwana abatulaba abali eyo bano bayuti balina talenti bakabi naye talent okuba nti youth akuba ebikonde tekimala bumaze alina okuba nga amanyi oluzungu at least nga alina education. So ena ali eyo ng'osobola okutuyambako ne badda ku ssomero just n'osasulayo omwaka oba ttaamu kyonna ky'oba osobodde okitegeera. Asmat nawe tosoma kitegeera. So abali eyo mwana abaani bamama fiina abagagga bonna bakiboosire bonna babikola mu bikole Ghost Empire okimanyi ngenda kunoonyako boy bayuti tubazzeeyo kuki kusule neze equipment nabo bafune beyagale bweyagazi naddala Asmat ono mwana ansanyusa azinkasukira. Asmat so kwembo awo so kwalagemo kuzi shadow shadow boxing awo chiri wechiri kati kocha soko bakwatiremu ukao katono nnyo nga wetuwunzika so kwatiremu Asmat ono nice right jab like this guy 1 2 4 punches right where your jab right 1 2 1 2 1 2 right go right jab miss jab and this guy 1 2 miss 4 punches right same brother right jab right 1 2 4 punches tabaka tezalete
4 punches. Bili. 4 punches. Live. Yeah. 1, 2. Bamboo. 1, 2. Jab. Live. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 uppercut. Live. 1 uppercut dive. 1 uppercut dive. 1 to uppercut dive. 1 to uppercut dive. 1 to uppercut dive. Right dive. 6 punches. Soko we queen yo, queen. Yeah. Jab. Live. 4 punches. 4 punches, that's nice. Jab. Nice. Light miss light. Light miss light. Jab. Uppercut. Bamboo. Bamboo. 1, 2. 1, 2 miss 1, 2. Daga. Same that's nice. 1, 2 miss 1, 2. Daga kwata. 1, 2 miss 1, 2. Naye nga embeera bwetyo weeri mwana bayuuti bano bakabi nnyo balina talenti kochi una abakwatako nguvudde ku kyakusoma abaana obutasoma na biki challenge kindereze muzingo okufesinga wanene challenge zetusinga okusinkana wanene okujimu ebikozesebwa ebyokulya ebyokunywa ebyombo equipments kale nga boxer pakati wanene abaana buli omu yandibadde ne pairs za girave nga nnyanya eza training ne za spiring ne katufuna n'obuzibu ezanya spiring olw'ebyombo nti bikadde abaana tebalina edigia kituufu okitegeera kati ayinza okuba mu ne light ne musale erisa ate nga kyali mwana muto kyetuva tubakumira nga bali awo kapadi n'okubafunira obufight obutinitini naye kati nga padi oziraba shata ng'oli musajja munange sinza kulimba bikaddiye ebyombo bikaddiye engato zikaddiye engoye zikaddiye bingi byonna naye nga bino bibyo byonna bya bituli biweddewo nkitegeera era kyovola tukuba omulanga gw'amaanyi enaali eyo nga supportinga abageto youth yena nga ayagala abageto youth abaana bogeto bonna ebitone byabwe bambi atudduukirira atuyambe okuba omutima tugulina amaanyi tugalina tuli basajja bakozi era twagala okukola ekiri Queen of the Jungle soko obuze ku bato banno abakusomera eyo Buzako bakwano bange batica bange batumire kamanyamo kwano ani gosinga okwagala kusomera eyo mukwano gwange nsinga okwagala bamuyita Trinity omwagala nnyo mutumireko mugambe Trinity nkwagala nnyo Trinity nkutumirako kwagala nnyo obadde osomera ku ssomero kyeyo badde nsomera Zana Junior School Zana Junior School naye nga kyetwagala mwana kuze bato bano ku ssomero kulaba nga talenti ate babakoneti ne education champion tumira kubosoma nabo tulabe ekiddako ntumirako bonna bensoma nabo mikwano gyange basomesa bange mwenna batumirako mwenna abali ku ssomero champo nga tumaliriza batumireko banno bato banno tumirako mikwano gyange batica bange bonna naye kambabuzemu kano temulwana na bato bannammwe kwa training yemune ya kika kya waggulu nnyo oli wa kunyiiza biki temufuna mu mbereyo ya kubakuba bato bannammwe coach batubulira ebikonde empisa discipline oli ne bwa kunyiiza toba kuna kyo omuvira buvizi ekitowe kirina okubeera muve ku buno bondi abayigana ebikonde weekisi 2 n'agenda nga akuba buli omu naye nti ebikonde discipline kyampu jangu babuuzeko naye nga tomaliriza kyampu omukulu kiri kitya baba stede kirisha wakalikolera bbanga ki andikoyidde emyaka nga 7 emyaka 7 oli nyo ku stage z'abasajja ziri n'okubaganamu kubaganye wano ku kyalo kyaffe ebyabapro nga obimanyi wano ku kyalo wano levo yawo era why lwaki wasalawo okuyingira ebikonde ebintu bingi bali osobola okukola bali osobola osamba akapiira bali osobola okukola ekirwaki boxing ekisokera ddala akapiira ko nali nkasambyeko era nali nkagala nnyo naye nagenda okulaba nga ebikonde talenti yange
nagenda olaba ng'ebikonde bigwe muzanyo gwe nsobola okuzanya era we nabiyingira nekifunamu fight maker ninga fight nya ziri zyaluzi biki nina muluzi emu win 3 knockout oba decision amanya ago tetuladde okweyanjula amanya gange nze Djibouti Jamal BMF Empire nenga mwana bayuti mu banoonyeeko gye bali n'abali serious abakuba ebikonde ebyaddala omukulu abantu nabo babuuzeeko bannaye nga tetuyinza kukulekera awo bannange mwenna gye muli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu n'ab'eddiini endala mbalamusizza nnyo mujebaleko bannange tubadde tusaba obuyambi bwammwe nga bannayuganda kubanga tugezaako okukwata ku mijiji gino emito gibeeko gye kifuula kuba essaawa zino sports ayimirizaawo eggwanga lyaffe naye bannayuganda basinga balaba tebamanyi gye nvudde waba sports bonna oba babondya oba baboola bayita mu struggle y'amaanyi abaana bano essaawa zino balajja n'okusoma ng'ate kyekisinga obukulu mu sports kati kubanga already balina talenti naye bannange ka school fees abaana bagendayo ennaku 2 ne babagoba kitegeeza tusaba bamuzira kisaabali eyo abalina obusobozi nkimanyi mama Fina gye bali Don Kulisi nkuwulira byannaye byonna obikola waliwo ne madamu Jackie O bannange tukusaba tukwatire ku Ghost Empire bannange tusaba obuyambi bwammwe abaana bano badde ku ssomero bannabwe batandise okusoma bo tebasoma requirements biki byonna tewali kyewe kiri requirements wa bbeeyi school fees bagamba omusindikayo ne bamuzza ne bagamba bo bagenda muliisa ki nabo nga balaga bagula emmere na biki mazzi tooyi byonna byetaaga obuyambi bannange tubasaba mutuyambire ku upcoming bano kubanga bebencha ate they are already talented abaze mba followinga mukimanyi era mukiraba ono mwana ndoza yakola recently ka video ke ndoza mwakalaba kali ka number 2 kali viral ka trending buli wamu kitegeeza bannange naye wuya ina talent ne bambi kati right now ali waka obo kitegeera nera Shatta Empire kyamukutteko nnyo nagamba mwana katubererewo nera tugenda kwebaza Shatta Empire okubanga oyonyonya ba youth n'okubayambako kubanga abalala tebakirabanga kyakabi na FM mwana bageto youth okoze kyamanyo tutunda obo kitegeera n'okutundula ebitone byabwe bannange kyakabi big up byebyo mwana abatulaba abato bano twagala bazza ku ssomero at least tamu eno bagisome n'ebiddako tufune ba champion babande bayitukayo mu interview za luzungu mbatusekerere okitegeera nga bamanyi ebyokuddamu basaninge contracting bamanyi nga basoma bulungi nnyo bwe kiri abatulaba mwenna Shatta Empire subscribe like buli wamu bwe kiri kawadde katyaka